Yekosafaati Kwerigira yatadde abakungubazi ku bunkenke oluvannyuma lw'okufa n'aleka ekiraamo ekikakali. Ono ng'abadde mutuuze ku kyalo Nnama ekisangibwa mu ggombolola y'e Busimbi, Emitiya n'afiiridde ku myaka 98. Omugenzi ono ku myaka 4 emabega yagenda ku bijja bya bajjajja abeera ku kyalo Nnama ne yeesimira entaana mw'anaaziikibwa. Ono entaana ye yagizimbako akayumba era n'akayooyoota bulungi. We tutuukidde mu maka ge ng'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso. Mmere Nakiweewa nga mwannyina w'omugenzi agamba okwezimbira entaana yasinziira ku bazizimba abamala gazizimba nga n'ezimu zimanyi n'obutanywera. Abazimba ebiseminti nga abaziika bigwa nga bakuteekayo tubimba okufa n'ebikola ki n'ebigwa abaga yesimire entaana eyeebeera enkalu yaabwe kiseera gendeyo mirembe. Okumanya omugenzi tabadde mwangu yalaama okuziika kwe mu kifo ky'okumuyiwako ettaka bamuteekeko ppamba. Kino kiraliikiriza mwannyina Nakiweewa ku ngeri y'okukituukirizaamu. Era yali atugenda nti tusuulangayo ppamba tuteekangayo akabwe kyogedde kunywa banagula ku ppamba awera abantu gwe banaateekayo n'alabira nga buli tugenda twongera okuteesa oziikaye yabyogerako tulabe ekidda. Wabula bano batenderezza nnyo omutaka ono nti waafiiridde nga basomesezza ku butya bwe bayinza okwejja mu bwavu n'okubaagazisa okukola ennyo. Nga kuwa amasaza agasinga kola tosabirizanga kola bw'otookole ojja kufa bubi omwavu afa bubi kubanga ozinza okulwana obulwa sente zikola zikujjanjaba. Omutaka Yekosafaati abatuuze naddala abakristaayo babadde bamwenyumirizaamu nnyo. Abadde musajja eyayagala nnyo eddiini y'Abaprotestanti n'azimba ekkanisa y'e Nnama n'azimba n'essomero erya Nnama Church of Uganda. Kale tusabiddwa nnyo okutukwako kubanga ye muntu abadde abantu abakulu abaserikale ku kyalo abeebuzibwako. Mu kiseera kino abatuuze batandise okuddamu okuyooyoota entaana ye wamma bagenda okumuganzikamu ng'etemagana nga bwe yali agyagala. Tuviiridde ku kyalo kino ng'enteekateeka z'okuziika tezinnamanyika bulungi.